kujja buli wonna musi tubulabye yimusa amaaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Mugana wange ne mwannyinaze atudde ayebase ku buliri bwo, yeebasaawo mu ntebe alaba 3ABN. Mukama Katonda yeebazibwe. Nkwebaza kubanga olindiridde ate programu eno Manya ebiro mu kiseera kino kyennyini w'ogirindiridde era weetandikira. Njagala okwaniriza nno Mukama yeebale kukuuma, Mukama yeebale kulabirira. Singa kibadde kisoboka nandiyisizaamu omukono gwange bwe nti totya tegujja kutuukako nenkukwatako naye tekisoboka. Naye mmanyi ondaba era nzikiriza nti owuliriza ebigambo bino. Katonda yeebale kukuuma, nange yeebale okunkuuma, erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Tuzze ate ku programu yaffe eno Manya ebiro, ebiseera mu bunnabbi. Katonda ng'ayogera naffe okuyita mu bunnabbi. Katonda nakugamba tayogera naffe mu bunnabbi kubuziyiza kubeerawo, naye ng'atulaga nti he is in control, yali mu buyinza, tewali kimusukkulumye. Obunnabbi buno buliwo okutuyiga kussa bwesige mu ye, buliwo okutuyigiriza kussa bwesige mu ye. Tetusobola kwewangulira lutalo luno, tetusobola dulwana, naye tuteeka obwesige mu ye ne tumuleka ye n'alwana, nga bwe yagamba Gideon nti olutalo si lulwo, olutalo si lwammwe, olutalo lwange. Naffe leka tukkirize nti olutalo si lwaffe naye lulwe, era tumuleke ye alwane. Bw'anaalwana byonna ajja biwangula, bweteeka buteesi bwesige mu ye. Nkwaniriza nno nate mu kiseera kino nga tetunnaba kutandika programu yaffe eno Manya ebiro, nja kusaba twewombeeke nga bulijjo tuweeyo okusaba Mwoyo wa Katonda atuluŋŋamye tusobole okugenda mu maaso. Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, erinnya lyo ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Tukwebaza kubanga otukuumye. Weebale kubanga otulabiridde okyatulekedde omukka ogw'obulamu. Tusaba obeere wamu naffe. Mwoyo Omutukuvu nsaba atuluŋŋamye mu bino bye tugenda okuyiga era bitukulembere nga bituleeta gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tukyagenda mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Kitundu kino ekyokubiri munsonyiweko. Ekitundu kino ekyokubiri eky'okubulira ewaka. Luli twalaba ne tuleka ng'omwana akomyewo ewa kitaawe, yeekubye mu mutima, yeegayiridde taata, yeekubye mu mutima agamba nti naagenda ewa kitange, naye ne tumuleka ng'atuuse ewaka. Era twalaba omwana ono ng'agolokose. Omwana n'agamba kitaawe nti kitange nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Omwana ono yalaba ekibi kye, omwana ono yalaba okwonoona kwe. Teri ssanyu mu ggulu lisinga ssanyu lya mwonoonye yeenenya. Eggulu lisanyuka, eggulu lisanyukira ddala. Kisinga abo abeeyita abatuukirivu 1000 abatalaba nsobi zaabwe, naye omwonoonyi omu bwe yeenenya ng'omwana ono bwe yeenenya ne yeekuba mu mutima n'agamba taata nnyonoonye mu maaso go, kitange nnyonoonye mu maaso go ne mu maaso g'eggulu. Mu mbeera efaanana bw'etyo kitaawe kye yava ajja n'amugwa mu kifuba. Muganda wange njagala okukutegeeza tewali kwagala kwa nnamaddala eri Katonda ne bwe kuba kutono kutya Omwoyo wa Katonda kwatagenda kusisinkana. Okwagala okwo ne bwe kuba kutono kutya avaayo Mwoyo wa Katonda akusisinkane. Tewali kwenenya kwonna, okwenenya kwonna omuntu kwakola, tewali ssaala eweereddwayo ne weeba wakati mu kutendewalirwa. Tewali zziga litonnya kaliberi nga litonnye mu kyama Katonda lyatalaba. Katonda alaba emmeme enakuwadde,
Katonda alaba omutima ogumenyese era kyanoonya kyekiruwa abalinga abo okujja gy'ali. Mu Luka essula y'e15 olunyiriri olw'21 n'olw'22 agamba bw'ati, oyo omwana n'amugamba nti kitange nnyonoonya eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti, mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mulumwambaze, mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye. Muganda wange ne mwannyinaze, omusajja ono taata gwe twalabye nti ye Katonda kitaffe teyakkiriza nabaddu kutunula ku buziina mwana we bwe yali ayambadde. Teyakkiriza baddu kumusemberera kumulaba ndaba omwana ono ng'akomawo awaka n'amakugunyu gali bweru, ndaba omwana ono ng'akomawo awaka ng'awunya ggomo w'embizzi yenna, omwana ono akomawo awaka nga n'enviiri tezifaananikika, omwana ono akomawo awaka nga talina kyalina, talina kyakutte, omwana ono akomawo awaka. Muganda wange laba okwagala, laba okusaasira. Bayibuli egambye nti naye kitaawe n'agamba abaddu ng'omwana akyayogera biri, taata n'agamba abaddu nti mugende mmwe mangu muleete olugoye olusinga zonna, mugende mangu muleete olugoye olusinga zonna mulumunaanike mulumwambaze, mumunaanike n'empeta ku ngalo ze, ajjidde na mu bigere tayambadde muleete nga tazambale mangu. Naye omwana ono watuukira awaka ng'addugala yenna tafaananikika, omwana ono watuukira awaka nga talina kalungi. What an amazing grace. Laba okwagala ekisa ekisinga ekyo, laba okwagala kwa Katonda, laba ekisa kya Katonda ekinaanuuka okusinga lasitiika, ekinaanuuka okusisinkana omwonoonyi eyo gyali wansi gy'aba agudde, ng'anaanuula ekisa kye kimusisinkaneyo wansi eyo ate kimusitule kimuggyeyo. Muganda wange ne mwannyinaze, laba Katonda, omuzadde ono akiikirira Katonda, laba okwagala kwa Katonda eri omwana ono, laba okwagala kwa Katonda eri omwonoonyi, laba okusaasira kwa Katonda bwe kukkira ddala wansi okunoonya omwonoonyi eyo mu bisegguusi gye yeekwese, ng'akaabira eyo mu bisegguusi. Omwana ono ng'alaajanira mu bisegguusi, kitaawe asituka amugamba, amukwata, amugwa mu kifuba. Kitaawe ayogera n'ebigambo, agamba bano bagende bamuleetera engoye bamunaanike omunagiro. Omunagiro gwonna agambye si kirala bwe butukuvu bwa Yesu Kristo, naye amunaanika omunagiro guno nga n'okunaaba tannaba kunaaba, amunaanika omunagiro guno nga tannaba kubeera nga tafaananika na kufaananika, amunaanika omunagiro guno kasita yayattula ekibi kye, kasita yeenenya. Bwe yeenenya, bwe twenenya, naffe kitaffe atunaanika omunagiro mu bukyafu bwaffe, mu nziina zaffe, mu bisegguusi gye tuli, atunaanikirawo omunagiro n'atubikkako obwereere bwaffe buleme kulabika mu maaso g'abamalayika. Muganda wange ne mwannyinaze, bano abaddu abali awaka bagambye okuleeta olugoye n'empeta n'engatto be bamalayika baatuma ku mirimu gye eri omwonoonyi, ng'abagala bakole ekyo Katonda kyayagala eri omwonoonyi. Bamalayika nabo badduka na ssanyu olw'okuleeta omwonoonyi ono, olw'okumunyweza nga sitaani tannaba. Kitaawe adduka misinde, Bayibuli bw'egamba nti n'adduka embiro n'agenda amusisinkana. Katonda bw'akulaba ng'ekibi okitadde odduka okiveemu, adduka mangu misinde nga sitaani tannaba kukuzzaako njegere, n'akutula zino z'akusibye, n'akugwa mu kifuba, n'akunyweza, n'ateekawo olugo bamalayika bakukuume, n'akuteekako obutuukirivu bwe bamalayika bakunyweze. Muganda wange ne mwannyinaze, olinda ki? Muganda wange ne mwannyinaze, kiri kitya gy'oli olwaleero? Kibi ki ekikuzitooweredde? Kibi ki ekikulemesezza? Muganda wange ne mwannyinaze, kitaffe mwetegefu, no matter how deep you fall, mwetegefu kasita weenenya ajja kujjayo eyo gye wagwa. Mwetegefu muganda wange ne mwannyinaze akugireyo ddala. Mwetegefu muganda wange ne mwannyinaze akusitule. Isaaya essula eya 5 Isaaya essula eya 4 olunyiriri olw'22 kyava atugamba ebigambo bino, naye nga tetunnaba kubisoma
taata ono mu lunyiriri olwabirimu olumu talinda na mwana kumalayo bigambo bye yali alina kwogera. Omwana twalabye ng'ateekateeka sipiiki nti naagenda eri kitange ne mugamba sikyasaana kuba mwana wo, nfuule omu ku baddu, naye talinda na mwana kumalayo statement ye yali ayagala okukola. Talinda na mwana kutuuka ku kigambo kya kumufuula muddu. Amangu ago omwana ono eyajja nga ali mu bigere, omwana ono eyajja nga talina kyayambadde, yagenda ajjudde n'obugagga, yagenda yeetisse obugagga bwonna, akomawo nga munaku talina nakaalina epopa, nga munaku talina nakakute, yagenda kabaka. He went away king, he came back a slave. Mugana wange ne mwannyinaze, he went away dressed, yagenda ayambadde ng'alabika bulungi, he comes back in rags. Akomawo ng'ali mu miziina, akomawo nga talina nakyalina. Mugana wange ne mwannyinaze, olunyiri luno lutulaga ki? Olunyiri luno, there are no toutings. Mugana wange ne mwannyinaze, tewali kunenya. Mu lunyiriri luno, mu lugero luno, taata omwana bw'akomawo tamunenya, tamubuuza nti biriwa bye wagenda nabyo, tamubuuza nti biriwa bye nakuwa, tamubuuza nti lwaki oyambadde bwereere, tamubuuza nti ng'owunye embizzi, tamubuuza nti lwaki oli mu bigere. Naye omwana ono bw'akomawo amusembezanga bw'ali, tewali kunenya, tewali kumuvuma, tewali kumugamba ki. The son feels that his past is forgiveness. Omwana awulira titakyasaana na kusonyiyibwa, naye taata mwetegefu okumusonyiwa n'okukirawo. Taata mwetegefu okuzaayo omwana ono mu kifo kye. Taata mwetegefu okumusitula amuzzeewo, not even just a child, naye ng'omusika. Yensonga lwaki atumye empeta agimunaanike. Muganda wange ne mwannyinaze, wagwira gye wagwira, wava mu kkanisa n'otambula n'ogenda n'ogwa gye wagwa, naye taata mwetegefu okukusonyiwa. Taata mwetegefu okukufuula omulangira, taata mwetegefu okukufuula omusika. Taata takulaba nga mwonoonyi. Kyava ayogera ebigambo bino Katonda ayogera eri omwonoonyi mu Isaaya essula 44 olunyiriri 22 ng'agamba bw'ati, tinsangudde ebyonoono byo ng'ekire ekiziyivu, nsangudde ebyonoono byo ng'ekire ekiziyivu, n'ebibi byo ng'ekire. Komawo gye ndi kubanga nakununula. Komawo eri Katonda yakununula. Komawo eri Katonda waffe akwagala, yakununula n'omusaayi gwe. Ayongera nakkaatiriza mu Yeremiya 31 olunyiriri olwa 34 ng'agamba ebigambo bino. Wuliriza muganda wange ne mwannyinaze, nga olw'omuntu tokyayigiriza ng'olwo omuntu takyayigiriza munne na buli muntu muganda we nga boogera nti manya Mukama, kubanga bonna balimanya, okuva ku muto ku bo okutuuka ku mukulu ku bo, bw'ayogera Mukama, kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Muganda wange ne mwannyinaze, ekiseera kino kye tulimu ng'ensi etabuse, twatambula ne tuva Katonda ne tukola nga bwe twagala. Katonda kyanoonya kiri kimu, kwenenye olokolebwe, twenenye tulokolebwe, tudde obujja. Ekkanisa eno yasigalawo muganda wange ne mwannyinaze, Katonda agiyita ng'agikoowoola kudda bujja. Katonda akuyita nanga mpita mu kiseera kino ng'agalwadde gasituka, agalina eddagala n'agatalina ddagala geeyongera bweyongezi, ng'eddagala eribaddewo terikyakola ku galwadde agabaddewo. Katonda anoonya kimu, ekkanisa ye kudda bujja. Katonda kyanoonya tudde bujja, tukomewo gy'ali, tukole by'ayagala. Situka muganda wange ne mwannyinaze, tudde obujja mu kiseera kino. Ekiseera kino Katonda kyagamba, and the father gives him his ring which is a seal of his birthright. Omusajja ono taata amuwa empeta, akabonero akalaga obuyinza bwe, a signet of authority, kabonero ka buyinza bwe. Alina obuyinza bwa kitaawe obw'obwakabaka,
amuteekako omunagiro. Omunagiro guno kyeki? Omunagiro guno bwe butuukirivu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Muganda wange ne mwannyinaze, obutuukirivu bwa Mukama waffe Yesu Kristo abumwambaza. Wulira bw'agamba ku Bikkulirwa 3:18 atugamba bw'ati, nkuweereza amagezi. Ayogera eri ekkanisa eno eya Lawodikiya, ekkanisa eno esembayo, ekkanisa erina amazima gonna, ekkanisa eyasigalawo naye ng'erowooza ngagga, ennyogoga tennyogoga, ebuguma tebuguma, eri awo bw'etyo, tekola butuukirivu ate tekola eri awo ettaaganaaga, terina kalungi mu yo. Naye agamba eri ekkanisa eno nti nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabu eyalongosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Muganda wange ne mwannyinaze, Katonda ayagala tukomewo gy'ali, atuwa amagezi twegulire gy'ali zaabu. Zaabu kyeki? Bwe bulamu bwa Yesu Kristo, atubikkeko tubeere nga tutuukiridde. Zaabu eyo yalongosebwa mu muliro, yayita mu muliro, ye saddaaka eyaweebwayo, n'agenda emagombe n'avaayo nga mulamu. Kati atuyita tukomewo gy'ali, ayagala tugaggawale. Muganda wange ne mwannyinaze, ayagala atununule. Omunagiro guteekebwa ku mwana ono, naye omwana ono gumuteekebwako ng'anakuwalidde ekibi. Bwe yanakuwalidde ekibi, Katonda n'alyoka amuteekako omunagiro. Katonda amwambaza abo abeenenya, abalina okukyuka, abaagala okukyuka, abayaayaana okukyuka okuva mu bibi byabwe. Katonda bayagala okussaako omunagiro ogwo. Wuliriza bw'agamba Luka 15:23-24 agamba bw'ati, Otaata ayogera ebigambo bino, muleete n'ennyana eyasava, mugitte tugirye tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse, ne batandika okusanyuka. Muganda wange ne mwannyinaze, ono omwana yali mufu. Ennyana eno ereetebwa, ennyana eno efa mu kifo kya mwana, ebonerezebwa mu kifo kya mwana. Katonda yawaayo saddaaka ya Yesu Kristo abonebone ku lulwo. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze kyava atugamba mu Baleevi 9:2 ng'ayogera ebigambo bino, ebigambo bye njagala naawe owulirize. N'agamba Alooni nti, weetwalire ennyana ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume okuba ekiweebwayo ekyokebwa, ezitaliiko bulema, oziweereyo mu maaso ga Mukama. Muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo bino, ennume eno yali eraga Yesu Kristo. Mu lugero luno atuzaayo Kristo ng'agenda kufiirira ebibi by'abantu, naye kati yabifiiririra dda. Yafiirira ekibi kyo, yafiirira ekibi kyange. Ennume ye yattibwa mu kifo ky'omwana ono, yaweebwa ekibonerezo mu kifo kya mwana ono. Naawe ayagala ojje gy'ali, ayagala oweeyo obulamu bwo. Ennume eno yali kabonero akalaga, a sign of sin offering, akabonero saddaaka eweebwayo olw'ekibi, si ndala ke kaliga ka Yesu Kristo. He was spiritually dead. Omwana ono yali mufu. Kitaawe kye yategeeza nti yali afudde naye kati azuukidde. Yali mufu mu by'omwoyo naye olwa saddaaka eno kati azuukidde olw'okuba akomyewo eka. Muganda wange ne mwannyinaze, tewali kirala kyonna kisinga ekyo. Tewali kirala kisinga ng'okumanya Katonda waffe atwagala nnyo. Tewali kirala kisinga ng'okumanya nti ebibi byo bisonyiyiddwa. Tewali kirala kisinga ng'okubeera nti tewaliwo kirala kyonna kiyinza kuyingira wakati wo ne Katonda. Ku Bikkulirwa 3:17 kyava agamba bw'ati, kubanga oyo ayogera nti ndi mugagga, kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa, oli mwavu era omuzibe w'amaaso era oli bwereere. Muganda wange ne mwannyinaze, tuli banaku mu by'omwoyo, tuli baavu, tuli bafu, tuli bwereere, tusekererwa busekererwa, tetulina na magezi gategeera.
ekyo bwe tukimanya Yesu Kristo kye yayogerako mu Matayo essula ey'okutaano nti balina omukisa abaavu mu mwoyo. Abaavu bw'ategeera nti mwavu mu mwoyo ayaayaana akaabirira ng'omwana ono bwe yakaaba, ng'akaabirira Katonda amusaasire amugaggawaze, ng'akaabirira Katonda amusaasire amuyambe. Omwana ono eyali afudde kati yali azuukidde. Omwana ono eyali azaaye azaawuse. 18 kyava atugamba ebigambo bino mu Kubikulirwa 3:18 tinkuweerera amagezi okugula gyendi zaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwerere bwo zireme okulabika. Muganda wange ne mwannyinaze Adamu ne Kaawa bwe baamala okulya ku kibala ne balaba nga bali bwereere. Bwereere ki? Bulijjo baali tebeeraba. Nedda, ekyambalo kya Katonda kyali kibavuddeko eky'obutuukirivu. Kati wano bw'agamba nti nkuweerera amagezi ogule gyendi ezaabu olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale. Bwe butuukirivu bwa Katonda, bwe butuukirivu bwa Kristo. Ekkanisa ya Lawudikiya eri bwereere, naye erowooza eyambadde, abantu bwe bagitunulira bagisekerera. Kanisa ya Lawudikiya ye ggwe, ye nze, ye ffe ab'omulembe guno ogw'enkomerero. Tulowooza nti tumanyi kanisa ya Mukama waffe, ffe kanisa ya Mukama waffe yasigalawo, ffe abakuuma olunaku lwa Ssabbiiti olutukuvu, ffe abakuuma abamanyi ebyawandiikibwa, ffe abamanyi omwoyo w'obunnabbi, ffe abalina omwoyo w'obunnabbi, ffe abamanyi okuyimba weebale eggadi ey'okulw'omukaaga etaliiko nnyama. Ebyo birungi nnyo naye tebikutwala mu ggulu. Olina kintu kimu ky'olina okukola, ge magezi gano okugatwala okugula zaabu erongoosebwa mu muliro. Katonda yekka y'agigaba, Yesu Kristo yekka y'agigaba. Kwe kwewombeeka, kwe kutwala ekikoligo kya Mukama waffe. Matayo 11:28-29 kwe kutwala ekikoligo kya Mukama waffe, kubanga ekikoligo kye tekizitowa kiwewufu, kye kiruwa, kubanga ye muwulize ate mwetowaze. Kubeera muwulize eri Katonda ate kwetowaza maaso ga Katonda. Bw'onookola ekyo, Yesu Kristo yasuubiza ti nange ndisaba Kitange ali mu ggulu n'abawa omwoyo oyo anaabaluŋŋamyanga, anaabakulemberanga. Naye bwe tunaasigala mu malala, bwe tunaasigala mu kwepanka, ebyo byonna bijja tusazisa busazisa musango. Muganda wange ne mwannyinaze, omwana ono akomawo awaka ng'omutima gwe gukyuse. Omwana ono eyazaawa akomawo awaka ng'azaaliddwa buggya. He was born again. Yesu Kristo kye yagamba Nikodemu. Yakomawo awaka ng'azaaliddwa buggya. Era bw'akomawo awaka ng'azaaliddwa buggya, ne batandika okujaganya, ne batandika okukuba eŋŋoma, embuutu ne zivuga, ennyana n'esalibwa. Luka 15:25 atugamba atya? Luka 15:25 kyava agamba nti naye omwana we omukulu yali mu kyalo. Bwe yajja ng'anaatera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Bitabuse. Omwana ono yali mu kyalo, yali agenze mu nnimiro, yali agenze ku bizinesi za kitaawe. Taata akuze takyasobola n'agenda mu faamu, taata akuze takyasobola n'agenda mu maduuka. Ekigambo kiri kigambye, ekiri ekigambo kigambye dancing, amazina. Omwana ono omukulu we yali mu kyalo, bwe yajja nga n'atera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Amazina bagawulira. Amazina bagawulira. Ekigambo kino ekyakyusibwa amazina ge yawulira, it was koros. Koros kitegeeza kikwaya. Kitegeeza taata yasipangisa n'abayimbi bajje bayimbe ku mukolo guno. Kitegeeza taata yaleeta, in fact ekigambo ekirala ekikozesebwa ye somofone. Somofonea kitegeeza ki? Kitegeeza a concert of instruments. Kati taata ono, omwana ono bw'ajja agenda okutuuka awaka, it was celebration and jubilation. Eŋŋoma zivuga, abayimbi bayimba, orchestra weeri, si buno bubandi obwa giteemu kadongo kamu, nedda, orchestra namba, ebyuma byonna ebivuga babitaddewo.
gita weeziri, engoma weeziri, ennanga weeziri, emakondere wegali, buli kimu buli kivuga kyonna kye wali owuliddeko nga weekiri. Kwali kusanyuka. Omwana omukulu bw'ajja asanga bali mu kujaganya. Kiki kyakola omwana omukulu? Jjukira tuli ku Samoni, omutwe ogugamba nti okubulira ewaka. Ewaka twalabye nti ye kkanisa. Omwana ono yasigala mu kkanisa. Omwana ono ng'atudde agenda okujja leero mu kkanisa okusinza ng'ava eri mu kyalo, asanga embuto eri wano. Kwe kubuuza ki ekigenda mu maaso? Ki ekiri eyo? Omwana ono bw'amanya ekigenda mu maaso, he did not even associate with them. Teyeetaba nabo. Muganda wange ne mwannyinaze, omwana ono omukulu yawulira nga byonna ebyali awaka, he deserved everything. Yawulira byonna nga byali bibye. Yawulira ng'ono omwana eyazaawa tasaanira. Ono omwana yali muwulize, yakolanga buli kimu, yali perfect, yali mutuukirivu. Kakati bw'akomawo ewaka asanga bano kye balimu kirala, bali mu mudigido, n'omwana eyayonoona ensimbi, obusika, omwonoonyi ono. Omwana ono yawulira omukulu awaka yasigalawo, he felt he deserved all. Yawulira nga byonna byandibadde bibye, tewali mulala yali alina kufunako n'omu. He was not even willing to share a bit. Yali si mwetegefu kugabana wadde akatindi bwe kati. Yali si mwetegefu kukikola ekyo. Mu mbeera efaanana bw'etyo, by the elder son we are represented. By the elder son we are represented the unrepenting Jews of Christ's day. Christ Object Lessons bw'ati bw'agamba page 29 nti omwana ono omukulu akiikirira Abayudaaya n'Abafalisaayo ab'omu kiseera kya Yesu. Agenda maaso n'agamba and also the Pharisees of every age who look with contempt upon those whom they regard as publicans and sinners. Naye tekikoma ku Bayudaaya n'Abafalisaayo bali, naye n'Abafalisaayo bonna aba buli mulembe abatunuulira aboonoonyi ng'ekyenyinyalwa, mu lunyolo tukiyita ekinugwa, ng'ekyenyinyalwa ekitasaana na kusonyiyibwa, nga babatunuulira ng'ekinugwa, tebasaanye na kusemberera we bali, bawunya ziizi. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze agenda maaso n'agamba nti because they themselves have not too great excess in vice, they are filled with self-righteousness. Olw'okuba bo bawulira tebayonoonanga nako, simanyi oba gyali eyo, olw'okuba bo bawulira tebayonoonanga nako, bawulira nga batuukirivu, bawulira ng'obutuukirivu bwabwe. Ensobi eyalemesa Abayudaaya kwe kuwulira nti Katonda waabwe, obutuukirivu bwabwe, talina kusembererwa balala, abalala boonoonyi nnyo, tebalina kujja waali, bo be batuukirivu. Kyekyabalemesa n'okutegeera Yesu Kristo. Muganda wange ne mwannyinaze, kiri kitya eri ggwe? Kiri kitya eri mu bulamu bwo? Oli otya ggwe kaakati? Njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, katugende maaso naye kuba obudde bututwalaganya, obudde bwa TV eno bwanguwa. Njagala okugamba Luka 15:26-27 agamba bw'ati, ku baddu n'ayitako omu, omwana oli omukulu, ku baddu n'ayitako omu n'amubuuza ebyo bwe bibadde, n'amugamba nti muganda wazze ne kitaawe amuttidde ennyana eya ssava kubanga amuzaawudde nga mulamu. Tabwegguse. Taata akoze atya? Attidde lino eryana ennyana. Zino ennyana ze mbadde nnunda wano. Takomye kuleeta orchestra n'amakwaya nakuba bidongo mu kkanisa nakuba ndongo nakubeera awo nga basanyuka, naye amuttidde n'ennyana bulijjo ze nnunda.
baganda bange ne bannyinaze, omwana ono awulira nga kino kibbe sakiririgo, awulira nga eno sakiririgo, nga taata teyandikoze bw'atyo, awulira he feels cheated. Era mu mbeera efaanana bw'etyo 28 kyeruva lutugamba bwe ruti, naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Taata afulumye wabweru okwegayirira omwana ono. Taata ajja, he comes out to plead with the elder son. Ajja amwegayirire nti mutabani nkwegayiridde munnange, tegeera muganda wo weewaawo yayonoona naye yeekubye mu mutima, nze musonyiye, wulira okwagala kwa taata. Buli mwana yenna amwagala, n'abo abeeyita abatuukirivu abaagala, ng'ayagala bategeere nti okwagala kwe tekulina nsalo, kugenda eri abantu bonna. Okubulira ewaka. Omwana ono yali waka naye nga yabula dda. Omwana ono yali waka naye ng'okwagala kitaawe kwalina ye si kwalina. Omwana ono yali waka naye nga n'ebyokusinza mikolo gyali. Omwana ono yabula naye ng'abulidde mu kkanisa. Muganda wange ne mwannyinaze, Luka 15:29 kyava atugamba, naye tuddeyo emabega 28, naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira, kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Naye ye n'addamu n'agamba kitaawe nti, laba, emyaka gino mingi nga nkuweereza, so sikusobyanga n'akatono kyondagidde, nange ennaku zonna tompanga na kabuzi kakunsanyusa n'emikwano gyange. Wulira olwa30. Naye omwana w'oyo eyali ebyobulamu bwo wamu n'abenzi bwazze ng'omuttira ennyana eyasaba. Abuuza kitaawe, mmaze ebbanga nga nkuweereza. Wulira obutuukirivu obukolerere, olunyiriri olwa30. Timmaze ebbanga nga nkuweereza, naye omwana w'oyo sina muganda we, ekyana kyekyo ekyayonoona ensimbi zonna mu bamalaaya, mu bwenzi. Omwana ono yaweerezanga kitaawe mu kkanisa awaka naye nga talina kwagala, nga tamuweereza lwa kwagala naye lwa magoba. Olw'amagoba ganaafunamu, ndaba ali kumpi kufa, muto wange yagenda, ebintu nja bisigala mu bwomu, kankole, kamulinda afe, bino nja bitwala. Lwa magoba. He is a son with a servanthood mentality. Mwana mu maka naye ng'ebirowoozo bye byonna muddu. Abeerangako omuddu mu nnyumba ya kitaawe, naye muddu owa Setaani. Era omwana ono awulira nga wa kitalo nnyo, mutuukirivu nnyo okusinga muganda we. He is righteously rich. Y'oli ayogerwako mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olw'17 nti olowooza ng'oli mugagga, olowooza ng'ogaggawadde naye ng'oli munaku asekererwa. Omwana ono, he has no pity, no mercy, no need of helping others. Talumirirwa, talina kisa, tayagala na kuyamba balala. Ebyo tebimulya. Omwana ono prototype ya Laodikia. Omwana ono Laodikia yennyini. Omwana ono si kirala naye ye Laodikia ye kanisa ey'omulembe guno ogw'enkomerero. Omwana ono asigala awaka ye Laodikia eyogerwako mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu. Ye kanisa ya Laodikia, ekanisa ya Laodikia ye kanisa ya Mukama waffe yasigalawo.
Ekkanisa ya Lawudikiya ye kkanisa erina omwoyo w'obunnabbi. Ekkanisa ya Lawudikiya ye kkanisa erowooza nti emanyi buli kimu naye nga munaku asekererwa. Eri ewange gye mpeerereza mbalina bamanyi buli kimu ne bw'ojja n'omunnyonnyola. Omu ku bo yasuula n'essimu mu toyireti erina 666 ne bampita batabani musumba jangu omunnyonnyole ne ngenda munnyonnyole taata nga mmalirivu. Omutabani we omu n'amugamba nti taata nze simu waakiri gimpe nze mbeere nayo. Naga mwana wange sisobola kukwasa 666 amanyi naye nga munaku musiru mu Galatiya asaasirwa. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze omwana ono agenda era byakola byonna bya Kigalatiya mu mbeera efaanana bw'etyo. Omwana ono omuwandiisi agamba bw'ati, when you see yourselves as sinners saved only by the love of your heavenly Father, you will have tender pity for others who are suffering in sin. Nti bwe weeraba ng'omwonoonyi alokolebwa nga si kirala wabula olw'okwagala kwa Katonda si lwa bikolwa byo, mu mutima gwo ojja kufunamu ekifo ekisaasira boonoonyi banno. You will no longer meet misery with jealousy and censure. Abanoonyi banno tojja kubasisinkana mu nnaku yaabwe ng'obanenya bunenya na kubateeka ku bibonerezo. When the ice of selfishness is melted from your heart, you will be in sympathy with God. Obukakanyavu bw'omutima gwo obw'okweyagaliza bwe bunaasaanuusibwa n'okwagala kwa Katonda mu mutima gwo, ojja kuwulira okusaasira kwa Katonda eri abantu abalala. And will share his joy in saving of the lost. Era ojja kugabana n'essanyu lye mu kulokola abalala. Christ Object Lessons page 210 paragraph eyokusatu bw'atyo bw'agamba. Muganda wange ne mwannyinaze omwana ono taata wa afuluma agezeeko okwogera naye. Taata wa afuluma agezeeko okwogera n'omwana ono ali mu nziina ali obwereere ng'alowooza ayambadde. Naye omwana ono, he is reasoning with the son who is poor yet thinks he is rich and doesn't need a thing. Taata yeegayirira n'omwana omunaku asekererwa. Kubikulirwa 3:17-18 yeegayirira n'omwana omunaku omwavu asekererwa, naye ate atakimanyi nti munaku mwavu asekererwa era ng'akimanyi talina kye yeetaaga. Muganda wange ne mwannyinaze, obulokozi obw'omuntu afaanana bw'atyo buzibu. Omuntu afaanana bw'atyo muzibu okumutuusa ku bulokozi. Obulokozi bwe bwabikolwa. Obulokozi atuusa n'okuliisa abantu amawolu. Nina gye nagenda nali mu senior 5 senior 6 ngenze kukyala. Ngenda okutuukayo mbakyaliddeko tumala okusinza. Bwe twava mu kusinza bantwala eka tulye. Balesooka kuleeta kasooli ogenda okumususa bwoti ng'alimu ebinaanuuka obunaanuusi nga yenna nnyogoga alinga balaafu n'enkuba yali etonnye. Ne baleeta ekyemisana tulye. Baba tebannakireeta, ono yali ankyazizza, yali taata wange muto, atandika okwogera. Omanyi mutabani ayogerera mu lulyo olw'ewaffe. Omanyi mutabani kaakati osoma ebitabo by'omwoyo w'obunnabbi bitugamba Bayibuli tokumanga muliro ku Ssabbiiti. Kaakati ate atandika okwewozaako nga sinnaba na kumubuuza. Baleeta emmere. Yali lumonde mwagala nnyo. Ngendo mmukwata bwenti n'alyoka aseerera mu ngalo we n'agwa eri nga nnyogoga yenna alinga balaa janjalo nga binaanuuka biringa butida. Mwoyo w'obunnabbi n'otunuulira mu Galatiya n'ogamba baabuwe Bagalatiya 3. Bassebo ne bannyabo abantu abafaanana bwe bati abalowooza nti batuukirivu bazibu okulaga obulokozi.
omwana ono yali abuze naye nga yabulira waka, lost at home. Yasigala ewaka naye nga yabula dda. Munaku asekererwa naye nga takimanyi. Obulokozi eri omuntu ono buzibu. Aziyiza okukola kwonna. He repels every action of the Holy Spirit. Aziyiza okukola kwonna okw'omwoyo omutukuvu kwayagala okukola okumusitula mu by'omwoyo. Luka 15:31-32 kyava atugamba ebigambo bino. Ye n'amugamba nti, taata yayogera, ye n'amugamba nti, mwana wange, gwe bulijjo ng'oli wamu nange, era byonna ebyange bye bibyo. Naye okujaguza n'okusanyuka kwa nsonga, kubanga muganda w'oyo yali afudde azuukidde, era yali azaaye azaawuse. Kale awo wandigambye amiina ne TV nebuukabuuka. Muganda wange ne mwannyinaze, amawulire amalungi ge gano. Taata agezaako okuteeka amagezi mu mwana ono. Taata agezaako alabe ng'amupakiramu amagezi, naye byonna nga buteerere, alinga afuuyira endiga omulere. Omwana ono nga si byaliko. Ekyennaku olugero luno Yesu yaluleka mu bbanga, teyalumalaayo. Engero zonna Yesu zaleka mu bbanga zirina akakwate ku bulamu obw'ekkanisa. Ng'olugero olulala lwe twayizeeko era nalwo bwe yaluleka mu bbanga, ne luno aluleka mu bbanga kubanga the story continues. Waliyo part 2. Lukyagenda mu maaso. Bw'ebeera firimu ekyalina mu production eri, bakyazanya nzanye, teggwangayo. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, olugero luno lukyagenda mu maaso ne mu bulamu bwaffe. Ffe mwana oyo eyabulira ewaka, gwe mwana oyo eyabulira ewaka, nze mwana eyabulira ewaka, okuggyako nga tutegedde nti nno twabulira waka tugenda kuzikirira. Ng'eggwanga erya Isirayiri bwe twalirabye, Yokaana ng'aligayirira ti embazzi eteereddwa ku kikolo omwenenye, embazzi eteereddwa ku kikolo, naye nga tebawulira. Nga Yesu Kristo bwe twamulabye ku lugero olw'emitiini nga yeegayirira nannyini lusuku, nannyini mu lusuku luno olw'emitiini olw'emizabbibu, ayagala mutiini guno baguteme guveewo, amaze emyaka 3 agulabirira gugaanye. Yesu Kristo ne yeegayirira, mpaayo omwaka gumu ngulabirire guno gwokka. Ne Yesu Kristo yeegayirira, ye taata ono afulumye yeegayirira, agamba mwana wange ayogera naawe ti gye bali ebweru eyo abeetaaga okwagala kwange, ng'akwegayirira ggwe Lawudekiya, ng'akukaabirira ggwe Lawudekiya. Muganda wange ne mwannyinaze, olugero luno newankubadde terwaggwaayo, the purpose for it concerns us today. Ekigendererwa Yesu Kristo obutamalayo olugero luno nga lutukwatako mu kiseera kyaffe kino. Ekkanisa ya Mukama waffe yasigalawo, erina omwoyo w'obunabbi, erina okutegeeza kwonna okwa Yesu Kristo. Muganda wange ne mwannyina, ekkanisa eno eyeetaaga okutegeera nti ebweru waliyo abantu abeetaaga ekisa kya Katonda. Yeetaaga okutegeera nti obulokozi obukoleze si bwangu. Okujjako nga tukomyewo eri Mukama waffe ne tumanya nti twabula, okujjako nga tuzze bujja, tugenda kubeera ng'eggwanga lya Isirayiri. Abali ebweru bagenda kukomawo eri Katonda. Munagana wange gwali ebweru osaanidde kwenenya. Ng'omwana oli eyazaawa bwe yakola, naawe komawo mu kkanisa ey'amazima. Naye gwali mu kkanisa wabula, wakyama, banno balabanga ebinugwa, koze ekyo kya lunyolo, banno balabanga ekyonziira.
naye muganda wange ne mwannyinaze Katonda nabo abaagala. Gwe wabula ensonga lwaki totegeera ekyo, kubanga mu mutima gwo gwakakanyala, gwakwata balaafu, gunywedde guti. Tekamu okwagala kwa Katonda, kkiriza Yesu Kristo ayingire mu bulamu bwo, alye naawe, olye naye, olyoke otegeera amakulu g'ekigambo kye. Olyoke otegeere nti ffenna Katonda atwagala kye kimu. Ebibuuzo ebibuuzibwa bwe bino, ddala omwana ono omukulu taata yasobola okukyusa omutima gwe? His mean heart, taata yasobola okugukyusa? His mean ungrateful spirit, taata yasobola okugikyusa? Ekibuuzo ekirala, did he come to see that through his brother, that though his brother had done wickedly, he had the right to be forgiven? Yakiraba nti newankubadde muganda we yali ayonoonye, yali akyali muganda we era yali yeetaaga okusonyiyibwa. Muganda w'ono omukulu, omwana ono omukulu yeenenya olw'obujja bwe n'obutaagaliza. Bassebo ne bannyabo, omwana ono omukulu yeenenya olw'omutima gw'omukakanyavu, olw'obukyayi bwe yalina n'olw'okweyagaliza. Ebyokuddamu ku kino biri eri ggwe nange, kubanga Christ was silent, tatuwa answer. Ali silent, bw'asigala nga ali silent biba bitukwatako ffenna. Kubanga olugero luno lwali lukyagenda mu maaso, olugero luno ne kaakati lukyeyongerayo. Embeera eriwo kitusaanidde okutegeera oba ddala tusaanira oba tetusaanira. Olugero luno lutuwa ekiseera okwekuba mu mutima gwaffe ttooki, okuba mu bulamu bwaffe ttooki, twekebere ffekka. Kiri eri ffe ababadde baluwuliriza, kiri eri ffe ababisoma ne tubiwuliriza okusalawo kiki ekiddirira. Kiri eri ggwe nange. What would be the outcome in your life? Kiki ekigenda okuva mu bulamu bwo gwe yasigalawo mu kkanisa ya Mukama waffe? Bwe weekuba mu ttooki awabeera emitwalo 10, toteekawo 0.2 ezifuuka miliyoni 10. Waliwo gye nali, kanisa sijja gyogera, twali tutuuziza lukiiko lwa camp meeting, mukama wange ng'alundesseemu. Bwe twogera ne twogera, oli n'alyoka ateekamu amalala, nze oba temwagala, munsaba accountability, nabayambye na buyambi, ogenda obbagulira emmere, nze nasse n'obudde bwange, kaakati era nze ne batukubaako, abayi muleke, mumuleke, era nze emmere eyo, enkota eyo mwabadde mulina gifunira ku mitwalo 3.5, naye nabayambye, nagireeteddeku 2.5, era nakoze nnyo, ng'enkota yagiguze gumu 1.5. Omubbi ali mu kkanisa, muweereza, atutiisatiisa, nabayambye. Wayambye ani? Bakugambye ekkanisa ya Katonda yeetaaga obuyambi bwo, bakugambye mulema, n'olaba Omugalatiya. Bassebo ne bannyabo, ekibuuzo ekyebuuzibwa kye kino: ani asaanidde? Kiki ekinaavaamu mu bulamu bwange? Kiki ekiddirira mu bulamu buno bwe ndimu? Ekibuuzo Yesu Kristo abireka nga tabizzeemu, naye ng'ayagala ffe twekebere. Abo bonna abadduka mu kkanisa olw'amateeka, olw'okuwa ebitundu bye10, olw'okuwa ebirabo, olw'okuzimba ekkanisa, olw'okulongoosa ekkanisa, olw'okuwagira abasumba, olw'okukola kino na kiri ku lwa Katonda, bonna baabula era bafu. Spiritually baabula ate bafu spiritually. Abo abasigala mu kkanisa naye ne bafiirwa okwagala kwabwe, nga tebafaayo eri abalala, nga babayita batebinkwatako, nga babayita binkwatirako wa. Bassebo ne bannyaba, abantu abafaanana bwe batyo babinkwatireho nka. Abafaanana bwe batyo, abantu abo nabo baabulira mu kkanisa.
They are lost at home. Abatafaayo kutambuza mulimu gwa Katonda, abo bonna muganda wange ne mwannyinaze baabulira ddala, baabulira mu kkanisa. Mukama waffe kyava atukoowoola. Obadde okimanyi nti atukoowoola ku Bikkulirwa 3:14-15 ng'agamba ebigambo bino, era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda, nti manye ebikolwa byo. Manye ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma. Waakiri obenga onnyogoga obanga obuguma, bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize, tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema okuva mu kamwa kange. Ndikusesema okuva mu kamwa kange, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Agenda maaso n'ayogera n'agamba nti kubanga oyogera nti ndi mugagga, 3:17, kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era oli bwereere. Muganda wange ne mwannyinaze, fe aba Lawodikiya, ekkanisa eno yasigalawo, tuli banaku abasekererwa, newankubadde nga tulowooza nti tuli bagagga tugaggawadde, newankubadde nga tulowooza nti byonna biri bulungi. Okulabula kuno kulimu ebitundu bisatu, obubaka buno bulimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka, abo abantu abalowooza, the person who delivers the message. Bulimu oyo aleeta obubaka, yaani ye Yesu Kristo. Namba 2, bulimu disease diagnosis, akebera alaga obulwadde byajje mu kukebera kwe. Alaba obulwadde obwa Lawodikiya. Lawodikiya yaani ye gwe nange kanisa ya Mukama waffe yasigalawo, the SDA Church. Era agamba ebigambo bino, ensonga ey'okusatu awa remedy, awa n'eddagala, 3:18 lyerino, nkuweereza amagezi okugula jendi ezaabu eyalongosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwerere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Kitegeeza Lawodikiya muzibe. Lawodikiya muzibe. Muganda wange ne mwannyinaze, Mukama atusaasire, Mukama atuyambe tutegeere ensonga y'obubaka buno eryemu. Yesu Kristo tavuma kkanisa eno nti yagikyawa nnyo, nedda. Ensonga y'obubaka buno yeeno tugisanga mu 3:19 olw'amakumi 20 ku Bikkulirwa. Agamba bw'ati, nze bonna benjagala mbanenya. Yesu Kristo yayogera ti nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulira, kale nyiikira weenenye. Bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira, kale nyiikira weenenye. Laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali, era n'aliira wamu naye nange. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu Kristo anenya ekkanisa eno, naye mu kuginenya kwe tannagisalira musango. Mu kuginenya kwe tagigamba nti agigobye. Mu kuginenya kwe tagigamba nti agikyaye, naye aginenya kubanga agyagala. Ekkanisa eno aginenya kubanga obubaka bwe bwakwagala. Muganda wange ne mwannyinaze, waliwo empeera eri abo abanaawulira okunenyezebwa kuno. Abanaawulira okunenyezebwa kuno, ekkanisa zino 7, ekkanisa ey'omulembe guno ogw'omusanvu, ekkanisa eno mu byafaayo ebyensi ekomekkereza ebyafaayo by'ensi. Ekkanisa eno yeetaaga okudda obujja. Mu kitabo bakiyita Acts of Apostles, page 585, agamba bw'ati, 7 churches represent 7 stages. Nti ekkanisa zino 7 ezookerwako mu Kubikkulirwa 2 ne 3 ziraga emirembe 7 egy'ekkanisa.
era guno omulembe gwe tulimu gwe mulembe ogusembayo. Gwe mulembe ogusembayo Mukama waffe alyoka alabikire ku biro eby'eggulu. Naye mulembe guno ogusembayo ekkanisa yeetaaga okudda obujja. Twetaaga okudda obujja. Twabulira ewaka, wabulira ewaka, nabulira ewaka. Twetaaga ffenna tudde obujja, tukole nga bwe kisaanidde okukola. Tulage okwagala kwa Kristo, tubeere n'okwagala gwe tulaga eri abalala nga tunoonya abo abaabula. Mukama akumpeera omukisa ng'ojja gy'ali ng'onoonya abo abaabula. Mukama akumpeera omukisa gwe yazaawa n'ova ku mazima n'ogoberera obulombolombo bw'abantu, naawe ng'okomawo gy'ali nga weenenya ng'omwana oli eyazaawa bwe yakola. Katusabe. Katonda kitaffe omulungi ow'ekisa, ogulumizibwe otenderezebwe era oweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Tukwebaza Katonda waffe olw'omukisa gw'otuwadde okuyiga ekigambo kyo. Abamu ku ffe tulinga abaana omwana eyazaawa. Ebibinja bino ebibiri, ekimu kya mwana yazaawa, ekimu kya mwana eyabulira awaka. Naye kitaffe tukwegayira omuddu w'oyo, omuzaana w'oyo ali awo, ayinza okuba nga mulwadde, ayinza okuba nga alina ekimunyigiriza, ayinza okuba nga naye yabula mu by'omwoyo. Nsaba Katonda wange bw'akomawo gy'oli omusaasire. Kusaba nga nkwegayira ffe abaabulira mu kkanisa, abaabulira ewaka, naffe otusaasire tuzze obujja. Tuyigirize Katonda waffe okusoma ebyawandiikibwa byo. Tuyigirize okutegeera, tuyigirize okusemberera, tuyigirize okukola by'oyagala, tuwanguzise enseene y'ekibi. Mukama Katonda kitaffe tukwegayirira oyongere okutusitula mu by'omwoyo. Abaddu bo n'abazaana bo emirimu gyabwe nga gyakyankalana basaasire, gidde obujja ogitereeze. Ab'amaka nga tegalina mirembe bawe emirembe mu maka gaabwe. Tusitule ffenna, omukisa gwa kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu gubeere ku ffe ffenna. Abalwadde bakwateko n'omukono gw'oguwonya, wonna we bagalamidde osobole okubawonya. Kitaffe, ekisa kya kitaffe, okwagala kwo n'okusaasira kwo, emikisa gye wasuubiza giva mu ntebe ye ey'okusaasira, gikulukute eri abaana bo era gibayire mu maka gaabwe, mu nnimiro zaabwe, mu malundiro gaabwe, na buli kintu kyonna kye bakola n'enteekateeka ze balina ne mu baana baabwe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.